Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. Leero nno mbangobye nate mu kitundu kyaffe eky'omukaaga era ng'okujjukizaako katono nnyo ku ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita, era twali wansi w'omutwe ogugamba ensisinkano teba ya lumu. Violet yali amaze okubagulizibwako kuwa Mwesigwa gye yali asobodde okubeera ng'ayolekera, era oluvannyuma lw'okutawuka okungi n'emitawaana gye yali ayiseemu ng'anoonya Mwesigwa olw'obutasobola kubeera ng'amulabiriza ng'ali ewuwe, ne ku kibaala gye yali yamusanga omulundi ogwasooka kyamusindiikiriza okumussaako omuyambi we, era ng'ono ye yasobola okubeera ng'aketta Mwesigwa ng'ayolekera ku bbiiki. Violet yategeezebwa mangu nnyo erinnya lya bbiiki eno, era naye n'asobola okubeera ng'agyolesa obwanga, bw'atyo gye yatuukanga mu njogera ya leero n'abeera nga yeetega. Nkulamusizza maama. Violet yamaguka mangu okulaba amulamusa, gye yakuba amaaso nga ku Mwesigwa. Kino kyamuwa essanyu kubanga yali akirindiridde okumalira ddala akaseera, era bwe kyalwa yatuuka ekiseera ne yeerabira kye yaliko. Mwesigwa yamwenyaamu ng'era omuntu asisinkanye omuntu gw'ateekakasa. Nzijjukira twali tusisinkanyeeko, si ggwe Vanessa? Violet yamutunula mu mmunye ng'alinga agezaako okumujjukira. Yamugamba nti, yenze, naye nze nga sikujjukira bulungi, ko zi ggwe mwami ani? Oli bw'amugamba nti ye Mwesigwa, ye kwe kulabika ng'eyeewuunyizza ennyo. Wamma ggwe nasisinkana eri mu kibaala. Violet yasekereza nga bwe yeewuunya ng'ensi bw'eri entono ddala. Ogirabye? Nange nsoose kubuusabuusa obanga ye ggwe omuntu gwe mmanyi. Oluvannyuma nkikakasizza bwe nkwetegereza okumalira ddala akaseera akawanvu. Violet yaseka nga bamubuuza obanga obwedda bwonna ali awo amwetegereza. Yamulengeza w'abadde atudde. Obwedda ntudde ku jjinja eryo, bwe nkyusizza amaaso ate sigakubye ku ggwe. Oli otya Vanessa? Baalamusaganya. Oluvannyuma Violet n'amusaba okutuula awo ku jjinja kumpi naye bawayeemu. Mwesigwa yakkalira kumpi ne Violet. Baatandika okunyumya era Mwesigwa n'amubuuza eby'emirimu bwe bitambula. Violet yasooka n'awuuna n'oluvannyuma n'amwanukula nti, tebigenda bubi, ate ggwe bigenda bitya? Toŋŋamba nti ekibaala wakinnyuka kati osiiba wano. Mwesigwa yali teyeetegekedde kibuuzo, yanyigamu ku bisige. Yakyuka okutunuulira eyali amubuuzizza n'amugamba nti, naye okimanyi nti erabika ebadde enteekateeka ya Katonda ffe ababiri okuddamu okulabagana. Mbadde nina okukwebaza. Violet yamubuuza ensonga emwebazisa. Mwesigwa yamutegeeza nti, okimanyi nti nafuna omulimu era kati nkola. Mu butuufu ebigambo bye waŋŋamba ng'ogenda byali bya mugaso nnyo gye ndi. Bwe navaawo natandikirawo okunoonya mulimu, newankubadde mu kusooka byankaluubiriramu, naye namanya nti sirina kuggwaamu ssuubi. Natandikirawo okulowooza, bwe ntyo nasibira wa kitange era kati gye nkola. Violet yabuuza nti, kaakati watandika okukola? Wamma nkitegedde. Violet akijjukira luvannyuma nti by'ayogera biyinza okuleetera Mwesigwa okubaako ne kye yeebuuza. Yayanguwa okwongerezaako nti, nkitegedde lwaki obadde mukyamufu olwaleero luno. Mwesigwa teyasobola kutegeera nti Violet yali afuba kubaako kyakweka. Yali ayagala kumugamba nti akitegedde lwaki takyabeerayo mu kibaala. Leka naawe bwe ntera okubeera. Kyokka amazima gali nti gwe nnina okwebaza. Weebale wandaga ekitangaala. Kaakati yo gy'okola bigenda bitya Mwesigwa? Ono yamwanukula nti bibadde tebimugendera bubi. Yayongerezaako nti, okuggyako waliyo obwana obumpisaamu amaaso ate nga nange saagala kunyoomebwa. Olumu mba mpulira njagala kulwanagana nabwo okubulaga nti siri mwangu. Violet olwawulira ebyo yaseka busesi.
Mwesigwa yasituka. Violet kwe kumubuuza gy'alaga. Yamutegeeza nga bw'agenda okugula ku byokunywa. Yamubuuza oba amugulire Fanta. Violet bw'akkiriza nti ka Fanta tekamukola bubi, n'agenda okugula ebyokunywa. Violet yasigala mukkakkamu ng'alaba bitambula bulungi, engeri gye yali alinaanye omuntu omutuufu gwe yali yeetaaga. Mwesigwa ng'atambula akomawo okuva gye yali anoonya ebyokunywa, Violet yatandika okumwetegereza nga muvubuka atambuza eggonjebwa era nga yenna atambuza bukkakkamu. Yali musajja muwanvu ate ng'alabika bulungi. Yawulira ennaku olw'ebyo ebyali biyinza okumutuukako singa kinaazuulwa nti emisango gimusinga. Violet yatandika okwewa ebiragiro. Guno mulimu, tolina kukwatirwa muntu yenna kisa. Bino biggyeemu ak'obuntu. Mwesigwa anoonyerezebwako mu misango egy'enjawulo. Ekisa kyewale olw'ensonga kiyinza okukyankalanya okunoonyerezaako. Oluvannyuma lw'okwewa ebiragiro, amaaso yagajja ku Mwesigwa n'atunula wansi. Mwesigwa yatuuka. Newankubadde yamuwulira ng'atuuse, teyasitula maaso kumutunuulira. Yali aliiriddwa ebirowoozo nga yeebuuza oba ng'anaasobola okumaliriza obulungi omulimu guno. Mwesigwa yamukoonako naye n'awawamuka, anti ng'olwo akomawo okuva mu nkuyanja y'ebirowoozo mwe yali atubidde. Yamukwasa ka Fanta ke yali amuleetedde, naye kwe kusumulula eccupa ya Nile gye yali yeereetedde. Violet yamugamba nti yali akisuubira nti era agenda kunywa mwenge, naye kwe kumwanukula nti ebiseera ebisinga tuddingana ekintu kye kimu. Nzijukira naawe lwe twasooka okusisinkana era wanywa ka Fanta. Mwesigwa yatuula we yali atudde nga tannagenda kuleeta byakunywa. Yategeeza nnakyala nga bwe yali omusanyufu okuddamu okumusisinkana. Violet nga tannabaako kyayogera, Mwesigwa yayongerezaako ku bye yali ayogedde nti si kyangu kusisinkana muntu alina birowoozo bizimba nga ggwe Vanessa. Olaba awo mu kibaala we wansisinkana, abantu abasinga bwakutuukirira akusaba kumugulirayo eccupa ya mwenge, kizibu okufunayo gw'oyigirako. Violet yali asibye essaawa era yagikebera amanye obudde, anti ku ssaawa 11 yalina okugenda okusisinkana Laurent ku woofiisi. Bw'alaba essaawa zikyali 9:30 n'asalawo okweyongerayo n'emboozi ya Mwesigwa. Yamugamba nti kirungi bwe mba nga nasobodde okubaako omuntu gwe ndaga ekitangaala. Kati Mwesigwa bwe wavudde mu kibaala, olwo buli lunaku okasibira wano? Mwesigwa yamwanukula nti kuva dda ye ng'anyumirwa nnyo amazzi, nti kale buli lw'ayagala okuwummuza ebirowoozo oba okweggyako obukoowu n'obusungu, kye kifo w'asooka okulowooza. Violet yamubuuza nti tongamba nti era wafunyeemu okuyombagana ne kitaawo? Mwesigwa yaseka, kwe kumugamba nti nedda, lwaki olowooza bw'otyo? Kisoboka okuba ekirala kyonna, ensonga nkuwadde eziwera. Violet yamwetondera olw'okulowooza bw'atyo. N'ono kwe kumutegeeza nti kale tewali nsonga. Violet yamugamba nti okwawukanako naawe nze nnyumirwa nnyo kiragala, kyentegeeza ebimera, okugeza nnyumirwa nnyo okulambula ebibira ebinene, era nnyumirwa nnyo n'akawewo akava mu miti omwo. Yamunyumizanga ye ne batoobe bwe baanyumirwanga ennyo okugenda okutyaba enku, nti kyokka ekyasinganga okubanyumirayo z'empafu ze baasanganga mu bibira eyo gye baabanga bagenza okutyaba enku, n'ejjambula mpozzi n'omuzannyo, anti nga batigukirayo okukamala. Yayongera okumunyumiza nti ekirala kye baayagalanga ennyo gaali matungulu. Olw'omukaaga tetutaagendanga ku ssomero ng'otumma emmere n'otatugaana kugenda kutyaba nku, naye munnange twazifunamu ekyekango kyendifa seerabidde. Olwatuuka nga tusaba maama kugenda kusennya nku, teyateranga kutugaana kubanga naye zaamuyambanga ennaku we tutaabeererangawo nga tugenze ku ssomero. Kale ne ku luno yatukkiriza okugenda mu nku, naye twatuuka okugamba nti singa ku olwo yatugaana. Ewaffe twavangawo abantu 3, nze ne bato bange 2, Solome ne Yowana.
twegattibwangako abaana b'abalirwana baffe, kale okutwalira awamu nga tubeera abaana nga 12. Ekinyumu kyabanga ky'amaanyi, kale nga tukola effujjo erya buli kika, nga tuyinza okuzinga akapiira ne twewoma, n'abalenzi ng'olwo bali mu kusamba. Okuwugira mu bidiba ey'emmanga mu kisenyi, okunoonya amatungulu, okugattako empafu, kale abaagenze ku ssaawa 3 ez'enkya nga tuyinza okukomawo nga ku mwenda ogw'akawungeezi, anti ng'olwo lwe mufuluma ekibira okuva okuseenya enku. Ku olwo bwe tutuuka mu kibira, munnaffe Sitenda yatugamba tumugoberere atulage awaali amatungulu amangi. Muto wange Solome yagaana ng'agamba nti tusooke kuseenya nku tulyoke tunoonye amatungulu. Okukaayana kwali kw'amaanyi, ng'abamu bagamba nti tusooke tuseenye enku tulyoke tugende okunoonya amatungulu, n'abalala nti tusooke tunoonye amatungulu. Mwesigwa yamubuuza gye yali agwa obanga yali ayagala kusooka kunoonya matungulu oba kuseenya nku. Violet yaseka n'oluvannyuma n'amwanukula nti, nze ebiseera ebisinga saabeerangako ludda, kale nga ngenda na kisaliddwawo. Abaali baagala tusooke mu matungulu baawangula, era bwe tutyo ffenna ne tugoberera. Sitenda atutwala awaali amatungulu. Twensonseka munda mu kibira ne tutuuka awaali olutobazi. Okumpi awo waaliwo ebitoogo. Munnaffe Kasaato yalaba tugenda naye nga tetutuuka, kyokka nga we tuli watiisa. Kwe kubuuza Sitenda ddi lwe yalaba amatungulu ago amayitirivu ge yali atutendedde. Sitenda yatugamba nti jjajjaawe yamugereeza ekifo awayinza okubeera amatungulu amangi. Yatusaba okumwesiga nti gye yali atutwala twali tugenda kusangayo ekyo kye twagala. Twamalirira obutakoma awo, kuba olwo twali baakubanga tuteganidde ebbule. Sitenda yayongera okutukulembera newankubadde nga Solome yalemerako nnyo okukyusa tuddeyo emabega gye twali tuva. Solome yali atandise n'okulowooza nti Sitenda gy'atutwala wayinza n'obutabeerayo matungulu. Ekyazze kiba kyazze, kale twasalawo okugoberera Sitenda. Twatambula okumalira ddala akaseera naye nga tetutuuka wali matungulu. Buli lwe twalowoozanga ku ky'okugaleka nga tulaba tubonaabonedde bwereere, bwe tutyo ne tusigala nga tugenda, anti ogutateganya teguzza nvuma. Twatuuka ekiseera nga we tuyita Waziyivu ebitagambika, nga tutambula emigongo tugiwese, nga n'obuti bwe tukuba mu maaso, gattako emirandira gy'agati aganene okututega. Waliwo we twatuuka nga Waziyivu eby'ensusso, kaali kakubo katono nga kayingira eyo mu bitoogo. Wano buli omu yali atidde okweyongerayo nga tusazeewo oba butalya matungulu tulekeyo, okusinga okuyingirira mu kabi nga tukalaba. Kyokka tugenda okwetegereza obulungi ng'era akakubo gye kasembera waliyo amatungulu amayitirivu. Wano mba nkulimba bwe nkugamba nti twali tusobola okuleka amatungulu ge tulengedde nako. Twagumira mu kakubo wabula kaali kakwatiridde ebibowabowa ate nga wansi tto si jjereere. Olw'obutono bw'akakubo twesanga nga tulina kusimba lwa kasota. Twatambulira mu lunyiriri okutuuka awaali amatungulu. Gaali mangi wamma ng'ow'enjogera mbi agayita binnyinyi. Era awo awaali amatungulu akakubo we kaali kakoma. Naffe twanoga awo kumpi, anti nga ne bw'oyagala okugenda ewala nga tosobola kuba waali Waziyivu bulala. Twanoga amatungulu nga tupapirira tutere twamuka ekifo ekyali kitiisa. Twali ne munnaffe eyali ayitibwa Kasaato. Ono yali mulenzi nga ffenna yatusinga ku myaka. Kasaato bw'alaba ffenna tutidde kwe kusalawo naye ayongerezeeko. Yatandika bw'ati, bannange watya tugenda okulaba nga jjajja Musambwa ajja atubuuza kye tukola ku matungulu ge. Twasooka ne twefuula abatawulidde, wabula okumanya nga yalina effujjo yaddamu okwogera ekintu kye kimu. Yagenda ayongerezako n'ebintu ebirala bingi, kyokka byonna nga bitiisa.
Olw'okwagala okwegumya naffe okutugumya, Sitenda yamwanukula na kibuuzo nti, emisambwa gisimba amatungulu, ye katukuleke bwe gunajja gunaasookera ku ggwe anti gwe oguyise. Waddawo akasiriikiriro nga buli omu kyaliko kunoga matungulu nga bw'ateeka mu kikondoolo, abalina ensawo ku ngoye nga basuula omwo. Tuba tubulidde mu kunoga amatungulu, Solome yaleekaana omulundi gumu nti, maama nnyabo, tuvudde bannange, mulengere. Ffenna twakyuka omulundi gumu ne tutunula mu kakubo mwe twali tuyise amajja, nga wali essota eryakula ne liwola. Omusota gwali munene nga gyenkomezza, nga gulina ebiba ebya langi ez'enjawulo wano ku mutwe. Gwali gwewalula mpola nga gusala okuva ku kkono gudda ku ddyo. Twatya nnyo nga gyenkomezza, kyokka nga tetulina waakuddukira. Jjukira akakubo kaali kakomye, ekkubo nga tulina limu lyokka eryali lituleese, kyokka nga mwe muli omukulu ono Ssessota. Kale twasigalira kimu kyokka, kwesindika na kubuukabuuka gattako okukuba ebiwoobe. Omusota guno gwalinga oguggweerayo ate tugenda okulaba eno emabega ku kawuuwo nga gugobererwa gunnaagwo. Bannange, twabuttikirwa ensisi, amagezi n'akategeera ne bituggwaamu. Emisota giri nga giringa egyali gyatwekobaanidde, anti nga gyewalula kasoobo, kaŋŋambe kusiira busiize. Wamma ne tubeera mu kutya okw'ekitalo. Omusota ogwokubiri bwe gwaggweerayo ne tulaba nga tewali mulala gugoberera, ne tutandika okudduka tutere tuviire ekibabu. Wabula nakulabira akavuyo awo, buli muntu yali tayagala kukulemberamu ate nga tewali ayagala kusemba mabega. Twatandika okusikaŋŋana, abamu bagudde ate wansi si we waali ettosi, anti nga naawe ositukira ku munno ng'olwo toyagala kusemba mabega. Siri kuleka wabi akuleka ku mmere ennuma. Yoana yali mwannyinaffe omu yekka mu maama, ate omuggalanda ewaffe. Ebiseera ebisinga ffe nga bannyina twamufangako mu ngeri ey'enjawulo, naye ku luno yakanya kuleekaana nti, baaba, temundeka mabega, naye nga simufaako. Tumala kufuluma kibira nga lwe nzijukira omwana wa maama. Twabugaana essanyu bwe twalaba nga tumalako akakubo kano tuyingira ekitundu ky'ekibira ekirala ekitaliimu ttosi na bibowabowa. Newankubadde ne mu kibira twatyangamu, naye si nnyo nga munda eri gye twali tuva. Twadduka emisinde okusobola okufuluma ekibira, era bwe twakyamuka buli omu n'alaba erimuzza ewaabwe. Twagenda okutuuka eka nga ffenna tukaaba bwe tusikondoka. Maama yakanya kutubuuza kituuseewo nga tewali awuuna. Ensisi yali y'amaanyi nnyo mu budde obwo nga kizibu okutandika okuttottola ebibaddewo. Ate Solome bw'atandika okunyumya ebibaddewo ng'alogoota na kimu, omusambwa, omusambwa. Maama yamubuuza omusambwa gye guli, oli ng'ali ku kimu nti, omusambwa gubadde gutulidde. Mwesigwa yatulika n'aseka, kwe kubuuza Nakyala obanga emisota gye gyali gigenda okubalya. Nze mbadde ndowooza nti omusota gubojja bubozzi, wabula tegulya. Violet yamwanukula nga naye bw'aseka nti baalowooleza ddala nti giri emisota gyali misambwa, Kasaatu gye yali ayogerako, nti gyali gizze kubanja matungulu gaagyo. Tube nno nga n'amatungulu twagalya, amatungulu gajja gawandagala nga tudduka. Mwesigwa yamugamba nti, wabula mwalaba ekyekango, oli okwogera ebitiisa mu kifo ng'ekyo ate ne mujja mulaba emisota eminene bwe gityo. Kirungi mwasobola okusimattuka. Violet yamutegeeza nti, kirungi twasimattuka, naye ekintu ekyo kyannemera ku mutima, era mu mazima lwe lunaku lwange olukyasinze okuba olw'entiisa. Okimanyi nti namalira ddala kumpi mwezi mulamba nga buli lwe nteeka omutwe wansi ndaba emisota egyo. Mwesigwa yamugamba nti, ekitegeeza buli muntu abaako n'ekintiisa ekimujjukiza okubonaabona kw'ebirowoozo, obwongo n'omubiri. Violet yakkiriziganya naye. Kituufu Mwesigwa, nze okusinziira ku ekyo kye nayitamu kwegyo emyaka emito, ne bwe mbinyumyako obunyumya mpulira nga amaziga gaagala kujja. Mwesigwa yatunula Violet mu maaso
n'alaba nga gajjudde ennaku n'ebiyengeyenge. Awo nno we yasinziira okumugumya n'amugamba nti, naye ggwe ebibyo nga byaggwa, naye nze okimanyi nti naloose nga banzizaayo mu kkooti nga banvunaana emisango gye gimu nga mu kusooka. Violet yeefuula anakuwadde ennyo kwe kumugamba nti, mbadde nzijukira waŋŋamba nti egyo emisango gyakuggyibwako, lwaki osigala okyeraliikirira? Mbadde mmanyi omuntu emisango bwe gimuggyibwako tewabaawo kuddamu kumuwozesa ku misango gye gimu. Mwesigwa yakyuka n'amutunuulira kwe kumugamba nti, gw'ogambye eby'emisota okubasanga mu kibira byali bya myaka mito, naye na buli kati bikyakutiisa. Violet yaddamu okukebera ku ssaawa n'oluvannyuma n'agamba Mwesigwa nti, Mwesigwa, bw'oba tofuddeeyo, lwaki nawe tonnyumiza ku ebyo byonna ebyatuukawo ku misango gyo? Mwesigwa yamutegeeza nti ne bw'anaamubuulira kyali tekiyamba. Violet yamubakira mangu nti, tofaayo Mwesigwa, gwe mbuulira. Wali luddawo amawulire galyoke gakutuukeko ku ebyo ebyali bituuseewo eri banywanyi bo. Nnyinza okuba nga sigenda kukuyamba kuzuula mutemu, wabula osobola okufuna omuntu gwe weesigamako. Nze akaseera akatono ke nkulabidde, Mwesigwa, nsobola okukikakasa nti baali bakulanga bwemage. Mwesigwa yamutunuulira nga bw'aseka n'amugamba nti, ŋŋenda kukunyumiza Vanessa ne bw'otayongerako birala. Violet yamubuuza lwaki amugaana okwongerako, ne Mwesigwa yamuddamu amubuuza lwaki alowooza nti asobola okutegeera n'okwesiga omuntu mu nsisinkano bbiri zokka. Yamwanukula nti, naawe leka, tekyetaagisa mwaka okusobola okumanya omuntu, osobola okusoma omuntu mu lusisinkana lumu lwokka. Toŋŋamba nti kati ggwe tolina kyontegeddeko. Amazima gali nti empisa z'omuntu si ngoye za kukyusa, wabula zaayita nazo. Omuze gwe gukusooka mu maaso. Nze nkitegeeza bwe nkugamba nti toli muntu mubi ng'abasigadde bwe bayinza okukiraba. Violet yali akyagenda mu maaso n'okunnyonnyola kye yali ategeeza, wabula bw'atunula mu maaso ga Mwesigwa yalaba nga kirabika amukkiriza. Mwesigwa yatandika bw'ati, ompuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde tujja kufundikirira awo. Bwe tujja era okusinziira tweyongereyo tumanye biki ebyaliwo ku misango gya Mwesigwa. Violet ali ku mulimo gw'aketta. Embeera erina weetuuse. Asobodde okuleetera Mwesigwa okumwesiga, asobole okubotola ebyama ku biki ddala ebyaliwo. Akuume atakuumira mpeera.